mbukovi lyagano nabidema anze tibankebera ku byako mana ido nabaire ko n'abakungu nga bali kundaga omusango gwa Honorable Batuwa ni baliyeko nga ndikubona Honorable Batuwa nalyo tali ku kawuzi actually mu misango ebintu bena bibwaine mu misango giri mu court misango giri mu court bakobera tusabiragane Honorable Batuwa ne Owen UP yawangula ali mu njiru Lukanga Moses waliwo ku TikTok kuliko sound ganti kigozi sawa yonna aba babiri ati mutewo mukeka oidi ebyomu kooti biringa penalty kasitama bamuli kusamba omupiira niguwako 9 nibakoba nti buli penalty omuntu yenna buli muntu asobola owangula so ebyomu kooti ya penalty kai waliwo office ya kalisolisi wa government wano mu Jinja eri ku school eno kumpi ne Jinja SS efulumiza ekiwandiiko ekikaka abakozi ba government n'abakulembeze wano mu Jinja 20 okuzzayo sente miliyoni ezisoba mu 33 ze babulankanya era ekiwandiiko ekifulumiziddwa sebo kikino kiriko amanya agawerako ddala asookera ddala Nasa Ashraf Meya wa Jinja Southern Division ayina okuzzaayo akakadde kamu n'emitwalo 7,350 kuliko Christopher Baliraine senior assistant town clerk Jinja Southern Division ayina okuzzaayo obukadde 4,45 kuliko Richard Chiria Kansala Southern Division ayina okuzzaayo akakadde kamu n'emitwalo 4 kuliko Agnes Auma Kansala Jinja Southern Division ayina okuzzaayo akakadde kamu n'emitwalo 4 kuliko Grace Apio Juru Kansala Jinja Southern Division naye azzaayo akakadde kamu n'emitwalo 4 kuliko Gobata Rogers Njoga naye azzaayo akakadde kamu n'emitwalo 4 kuliko Ali Ndaza Kansala kakadde kamu n'emitwalo 4 kuliko gwe bayita Innocent Otinga naye akakadde kamu n'emitwalo 4 kuliko gwe bayita Kintu Bernard Senior Internal Auditor azaayo emitwalo 66 kuliko Angela Baligeya Senior Community Development Officer Jinja Southern Division azaayo emitwalo 64,15 kuliko Faiba Monica ngono Probation and Social Welfare Officer Jinja Southern Division azaayo obukadde 3,84 kuliko Mukasa Waiswa Assistant Southern Division Assistant Southern Division ina abatya assistant kiwano kyobawandisa azaayo akakadde kamu Assistant Southern Division na abatya oba assistant office gondi isoma bulungi ndaku kabuloli assistant town clerk azaayo akakadde kamu n'ekitundu ani oyo kuliko Monica Kisache officer officer attendant Jinja Southern Division azaayo emitwalo 4 gamba bagabana okuva waigulu paka wansi kuliko Prose Nanangwe ono Senior Assistant Accountant Jinja Southern Division obukadde 3,7 n'ekitundu ime abana bale sente yatwala sente n'otongulwa ku bani njaha Lilian Babirye ono mwana waife Kansala Jinja Southern Division azaayo emitwalo 75 Beatrice Acheng Kansala mitwalo naye 75 basabadde akuba bipande benda kudizayo kati kuliko omukwano gwa Mudofu gwe bayita Faru Kitakule azaayo emitwalo 75 onanze oti mukwano gwange nendompa abantu mikwano gyange riyo mikwano gyange kuliko Maria Kasasa Deputy Mayor Jinja Southern Division azaayo emitwalo 75 sente bayibadaji bazibulankanya okusinza ku report esente ndo daidanga didi ekola mulimo ki mebano badibulankanye okusinza kwa reporter egambye nti Jinja City official to refund over 30 million which they misappropriated kese bazibulankanya kabali esente ebintu by'omwidinda wano idembe lingi ino abantu bayidye nga babulankanye esente wabula awo ekibakolebwa
Mwidinda wano waliwo eddwaliro eryali wa DMO wali kunkomera wasembayo eddwaliro eryo lyali lyasabibwa district so lyabanga lyoperatinga Jinja bwefuuka city bakoba ati since eddwaliro lyafuuka lyali lya district ate bwefuuka city eddwaliro abakozi abandi babate mu 1000 division abandi baje Mpumwire abandi baje Walukuba abandi bajere aye waliwo funding eyali eyeddwaliro eryo yamalira lyerala sebe banga lya mwaka nga mulamba ng'esente dida bantu bali kuwuta buwute nga bawuta bwa buwute eddwaliro lyawo ebyemyaliro